kakati ekibuuzo ekirala oli kyabuuza n'abuuza nti kati wano wakati nga tannaba kulayira omuntu tebasobola kumulemesa kulayira. Ku kino kyetuliko kino ekyannalukoola ekisobola okumulemesa okulayira kiri kimu kyokka kumutta naye baba tebamusse nze ndaba ateekeddwa okulayira era bino byonna bakyazannyira mu budde kubanga obuyinza babulina n'amaanyi bagalina omanyi omuntu alina amaanyi biri ebintu bibiri omuntu alina amaanyi n'obuyinza babeera nga bali mu kifo kimu babeera tebagambikako osobola okubanga obuyinza obulina naye nga tosobola kusalawo kati obuyinza babulina n'amaanyi bagalina I think basobola okwetoliga nga bwe baagala paka bwe banalayiza omusajja. Buli kitongole kya gavumenti kiri ku kigezo n'amawulire gali ku bigezo buli muntu ali ku bigezo kati bali mu byakasajja kifuba kimpunya musaayi buli kitongole omubaka omu abalemeredde akakiiko k'ebyokulonda kaavumirirako ebikolwa ebyawulikikira ye Kawempe byalabikirayo kubanga ekyo nakyo kikulu. Tutera okufuna wano Bukenya ndowooza naye bambi musajja wattu Paulo Bukenya oba otawanyiza waabwe era nti osobola okuba ng'oyogera ng'osobola okuwa analysis yo nga kati tulaba tulina omwogezi omu Barugahara waliwo byayogera ne tumubuuza ne byatalina kugenda naye nabyo nabikomentingako n'agamba kino kiri bwe kiti era n'akikkaatiriza ng'ayogedde ng'owe byokwerinda ng'ayogedde ng'owa intelligence ng'ayogedde ng'owa FBI kati wonna ayogererawo kitegeeza bwe yatuuka ku soosi kuba siwulirangako kibiina kye oba omukulembeze we ng'agamba nti talina authority eyogera nakuwa ekyokulabirako wano Honorable Misa Kabanda waliwo watayogera n'olaba kyofa togabe ng'agenze ne Nakaseke ng'alina kyakoze era ne kikkirizibwa waliwo Sam Mayanja naye n'avaayo n'ayogera kyayogedde nga minisita ali waggulu n'abakooba awo agamba nti awa nzaawe sijja kwogera ekyo ne basindikayo oli nga tatumika kakati ng'osanga nga omusajja oyo ne bwe yandibadde n'erinnya ku kyambalo kisoboka okubaako opiyo naye osanga omusajja oyo nga ye mugerwa ebyo kimanyi kubanga ekimuleetera okuteeka akakookolo ku maaso olowooza kiba ki era ku hiding identity identity kakati kyakola kiri mumenyi bw'amateeka mu byafaayo tulina omulamuzi omu yalalamudde amazima bamuyita Suleiman era ne mu ssomero lya balamulira ku bulimbi balamulira ku bagoberera facts byebituufu si truth mazima nti ne bw'obeera nga ddala wakwatiddwa kooti esobola okusingisa omusango nti owaayiriza ne bw'ojja ng'otonnya omusaayi oteekeddwa okumatiza beyond reasonable doubt ekyo kyekibeera mu mateeka kati amateeka tegali mu kye bayita common sense nga bw'olaba ne gasemakadde nti common sense omuntu yawaaba omulamuzi eri bakama be kyetaagisa ate gwe bawawaabidde ate ayita ono mu mbuga ze amulamule common sense kyetaagisa n'amateeka kudda mu kubikkula eseme empologoma y'eddembe zoolekera okuwera eddakiika 10 eziyise ku ssaawa 4 ez'okumakya g'olunaku olwaleero twogera mu nnaku z'omwezi 23 omwezi gwa 3 2025 twagala kutandikira wano Luwombo oyo abadde Ssekabira Moses agamba nti twaliraanya mayumba naye emyoyo tegyaliraana bamuliraanwa Bayibuli eyogera etya ku muliraano ate omuliraano omutuufu abantu baba balina endowooza y'emu kumpi n'ebikolwa biba bye bimu naye okubeera n'omuliraano ogwogerwako mu Bayibuli si kyangu. Abaganda gye bajja olugero olugamba nti omuliraano gwokya bbiri. Omuliraano gwokya bbiri. Kakati bugwokya ebbiri oli kibategeeza mu ekyo nti bwe guba gukutte eyoono gubanga ogukutte eyooli era ovaayo buli ekisoboka oli kati gwe gye weetegereza ennaku zino nti omuliraano bwe gugenze gufunda ne gujjamu 25 ku 3 poloti ze ŋŋamba ne gujja ku 4 ku 5 toyiyoona eri mu maaso g'oli oba oli mu poloti ya muntu mulala kati edda omuntu bwe yafanga ng'abantu ku kyalo tebalima buli omu muliraano w'omulala kaakati obeera wano ggwe nga oli alima wali mu bimuli naye nga waliwo eyafudde wano obeera wano nga waliwo eyafudde muno nga waliwo ataddeko egundi nebagaffe tuli ku birthday party ya mwana kakati ne bagenda ne bakola ki ne bakola
ne bakola bye bakola. Kakati n'ebirala bingi by'oyinza okulowooza nti omuntu ayinza n'okkuba enduulu oba wali n'atamudduukirira n'amala n'anyumya nga byawedde n'agamba nti si omusajja oyo yababbi obwedda tumulaba ayimiridde awo ku mulyango. N'emizigo gyennyini gye tulimu kiba kizibu omuntu n'okumanya erinnya lyo nga musula ku nnyumba zezibu. Naye omuntu nga oyinza omubuuza nti oyo yaani nga ayinza okugamba nti bamuyita Taata Sobra nga wakoma ebisigadde tabimanyi. Alfred buuza kuba tuwuliriza. Abatuwuliriza twebaza Mukama atuwadde obulamu era akyayongera okutulekawo olw'ensonga bibiri ebituwangaaza kwegendereza na kigendererwa. Tulina ekigendererwa okubaweereza. Nze Alfred Sembajju njagala okusooka okwebaza abantu b'ejjinja Kalooli awo twabaddewo eggulo ku mukolo gw'okukansira olujja okuba kwanjula na kwanjulwa. Abo bazzukulu ba Lusimbi bakka bannannyini nsiko ba Kisitu ba Lusimbi babadde bagaba omwana waabwe nabaddewo nze nga ngamba ensonga kati ate era njagala okwebaza abantu ababeerako nga batuwuliriza waliwo Kapitaani Mutebe mukwano nnyo abantu bawuliriza Waguma Kisuule ne Waguma ndowooza twandibaddeyo n'akadde abantu tebateekako ssente ku mobile money. Bino ebintu by'okuweereza obuweereza nga abantu tebateeka ku kasente nga bawooza oyo profesa zikuba ensawo Sembajjwe oba mbayite buyisi tugambe nti mujje mu nsisinkane tusisinkane buli omu ajje nekyali nakyo. Sebo ebintu byaliko okuva dda abantu bakuŋŋaanya se baba bakkiririzamu ne bajja ne batuula bakita fellowship. Era ndowooza mu kkanisa ekitwalayo nnyo abantu si kusaba nti kyekinene nnyo naye fellowship omukyala gwendaba akolera eno gyokolera awalala erudde si bongajjuza neŋŋamba ono oba alogera aloga ye yennyini ye musawo yennyini ye musawo kakati awo ndowooza otegedde. Omanyi tulina abantu basatu nabasomesa nabagamba tulina omusomesa omusawo n'omukozi kati waliwo omukozi ye ng'anoonya ssente oba kwegamba nga ejjembe lyasamira baliyita kirona misana anoonya kirona misana kakati waliwo simanyi oba ddungu ayidde ekiro naye waliwo ejjembe liri bayita kirona misana nzaagala kati waliwo omulala nga ye musomesa kati ngaffe Mwami Kisuula aweereza ebbanga ddene naye ssente azitunuulira nnyo. Omusomesa akuwa ekikolo n'eddagala kati gwe gwamanyi kyokikyusaamu okufuna mu kyofunyemu kati waliwo nkugambye omusawo omukozi n'omusomesa kati ye omusawo akujjanjaba bujjanjabi takubuulira gwa gye biva naye twagala okwebaza abantu abatuwuliriza. Kapitaani Mutebe awe Bombo ne mu kitongole ekya Defense ne ba Veterans Affairs awo mu Kampala. Kale lwaliwo mu 2025 twagala kutandikira awo ku dakiika 13 ziyise ku ssaawa 4. Lwaki Nalukola tandaba kulayira? Nalukola tannaba kulayira. Kyenasoose okulaba mu wiiki eno yabadde ababaka mu Parliament ndowooza yabadde Ssemujju Ibrahim Nganda n'abalala waliwo abalala n'akulembera oluvuganya gavumenti waliwo n'omulala gwe nalabye okuva mu bugwanjuba bwa Uganda nga bagamba nti naye kiki oluvannyuma sipiika n'abaddamu n'abagamba nti okulayiza omuntu amala kuteekebwa mu gazeeti. Kakosi yabadde ambuuza wano Kakosi akola mambi esaze nti okuyiga nga tekuggwayo kakati mu gazeeti kakati ebyo olulimi luzingiramuko amateeka n'ebirala ekiwandiiko ekyapa kyebayita ekyapa ekya gavumenti ekitongole mwe bateeka ebintu byayo ebikkiriziddwa mu mateeka katugambe bwe tutyo. Kakati nti yabadde tebannaba kubawa tibannange wuno tumutaddeyo mu gazeeti bamutadde mu gazeeti nga zino zetubeera nazo wano Uganda Gazette. Kakati kubanga zifuluma buli bbanga gazeeti eyo esobola n'okufuluma emirundi 2 mu wiiki esobola okufuluma omulundi ogumu mu mwezi. Kakati tiyabadde tannateekebwa mu gazeeti ate nga sipiika bamuwandiikira ne bamugamba nti akakiiko k'ebyokulonda kamaze okuteekesa mu gazeeti gundi ne kopi yaayo nayo neegenderako olupapula bwe ruti akkiriziddwa mu mateeka.
kakati n'agamba nti abange sisobola kuva eri ne ngamba bugambi nti nawulira egindi eyo baalayiza sorry balonda kakati muleete oyo gwe balonda tumulayize kakati eyo embeera nebeera awo abalala nga bagamba nti omubaddemu ebintu bingi kati ate bw'ogattako gana amawulire aga citizen journalism aga buli omu oli najja n'ateekayo okwo naga nti tajja kulayira kubanga waliwo ebifo polling station 15 tebazibala waliwo abasamba obubokisi kati ekyo kitegeeza tajja kulayira kakati omulala n'agamba nti aba NRM bagamba bagenda kuwaaba mu kooti kakiiko k'ebyokulonda kalinze bamale okutegeeza tituwaabye kati n'olwekyo okulonda kusaziddwamu bibadde bingi ebifaanana bwe bityo naye naye ndabanga akakiiko k'ebyokulonda bagamba nti ffe tukyali mu biseera byennyini ebikkirizibwa mu mateeka. Mukinguzi ayogera akakiiko k'ebyokulonda yabadde akootinga section 28 ne 29 ey'akakiiko k'ebyokulonda naye n'agamba nti tulina ennaku 7 kusinziira ku we nasomye ng'agamba nti akakiiko kagamba nti ennaku 7 naye ennaku 7 okuva lwe twalonda tezinawera zawera kubanga era balangirira weewaawo obudde bwali butuuse mu ttumbi olunaku olulala nga lutandise olwo ziba zaali 6 kakati kitegeeza 7 gwaweze si bwe kiri waliwo n'ekirala kye nabadde ntunulira Sembajjwe simanyi oba gwe wakisomako nga ennaku ez'okuwaabiramu nazo tezaayise zikyabulako anti okuwaaba balina kuwaaba nga bamaze okumugazeetinga n'okuba ebirayiro ng'amaze okuyingira mu lukiiko olukulu lw'eggwanga kakati waaba tannaba kuteekebwa mu gazeeti nga tannaba kulayira toyina kati oba ogenda kuwaabirani kati aba si mubaka kakati ekibuuzo ekirala oli kyabuuza n'abuuza nti kati wano wakati nga tannaba kulayira omuntu tebasobola kumulemesa kulayira kisoboka kisoboka nga basinzira mu tteeka ki oli kyabuuziza nti basobola okumutta kati nkugamba ekisa basobola okumutta okumulemesa okulayira kituufu tokimanyi kituufu ekyo kisoboka gwe kikyolowoozezaako ekize ekyamangu kubanga omanyi tutunula ewala ne tusobola okujja ebyo tujje ne tubireeta wano kifaanaganako infact kandeete ku kyemmanyi ekinene ekigazi singa president kati ffe eggwanga eryaffe liina system yalyo tefaanagana nga y'amawanga gali nti bakulonda ne running mate nga bulaba Kenya nga bulaba Tanzania nga bulaba mu America ne Nigeria kakati mu mawanga ge balonda ng'omuntu omulonda ne running mate we nti vice president oba deputy president nga bulaba Kenya bo balina deputy president bo mu America vice president ne Tanzania mujja babiri kakonge naye wakati wano nga bamaze okulonda singa omwafa oba singa wabaawo embeera palamenti etuula nerayiza vice ng'ono wabanga afudde ono wabadde president elect kyokka ate bombi singa bavaawo bagenda ku kye bayita third second party candidate kubanga ekibiina kiba ne party candidate abaali eri emabega oba siki ne batunulira ku abo ababadde bavuganyiza abadde asobola okubanga abadde asobola okuweza essalira lye bayitako okusobola okugazetinga nti omukulembeze abayise bwe bululu 2027 mukamu kati wabeera electoral college kati bwe kibeerawo ekyo basobola okugazetinga omukulembeze omulala naye nga kitera kutambulira wali nti mu kibiina kyo nga kyo kisobola okuleeta candidate omulala kakati wano ku kino kyetuliko kino ekyannalukoola ekisobola okumulemesa okulayira kiri kimu kyokka kumutta naye baba tebamusse nze ndaba ateekeddwa okulayira era bino byonna bakyazannyira mu budde kubanga obuyinza babulina n'amaanyi bagalina omanyi omuntu alina amaanyi biri ebintu bibiri omuntu alina amaanyi n'obuyinza babeera nga bali mu kifo kimu babeera tebagambikako osobola okubanga obuyinza obulina naye nga tosobola kusalawo kati obuyinza babulina n'amaanyi bagalina I think basobola okwetoliga nga bwe baagala paka bwe banalayiza omusajja kakati ndowooza Ssemujju yabadde agamba nti omubaka wa Kira municipality yabadde agamba nti oli omubaka Mawanda ono weno yewa PLU oyo nti
kyatwala essaawa ntono nnyo okumuteeka bamulangira leero enkeera n'alayira mu gazeeti nga bamaze omuteeka mu gazeeti n'akuba ebirayiro mu lukiiko olukulu lw'eggwanga kitegeeza nti era ne mu gazeeti yagenderawo kakati ndowooza akakiiko k'ebyokulondako kalina egundi yaako kasita kaba nga tekasusse kati gwe mwami Kisuule ne muganda wange Kalidi kyemba mutegeera buli kitongole kya gavumenti kiri ku kigezo n'amawulire gali ku bigezo buli muntu ali ku bigezo kati nalabye Minisita Norbert Mao w'ensonga z'ekiramuzi ne ssemateeka nga yanenya akakiiko k'ebyokulonda era ng'agamba nti obunafu obuli kwako tabulabanga nti n'embeera yennyini gye twayitamu mu kulonda baalina obuyinza kuba bye batesitesi okuyimiriza okulonda okugamba nti kusinza ku bye tulaba ebigenda mu maaso tuyinza obutafuna ekyo kyetulina okufuna ekyamazima n'obwenkanya tunaye kafuuka kyesirikidde kwegamba okumenya amateeka kwali kungi kubanga nakakiiko ebyokulonda kalina okubeerawo n'ensonga zikasobola okuba nekagamba nti okusinziira ku kiriwo bwe tuba tetunaba kuweza bitundu bwe biti ku polling station tetusobola kulangirira kalonda kati wonna awo baayitawo kati bali mu byakasajja kifuba kimpunya musaayi buli kitongole omubaka omu abalemeredde ye akakiiko k'ebyokulonda kavumirirako ebikolwa ebyawulikikira eyo ekawempe byalabikirayo kubanga ekyo nakyo kikulu tutera okufuna wano Bukenya ndowooza naye bambi musajja wattu Paulo Bukenya oba tawanyiza Bukenya mbadde sinaba kumuwulirako nakoma muwulira yaŋŋamba twali wano ku live wano ku Gulu naŋŋamba nti wa ebintu tuteeseteese byonna biwedde kati tutega kasidanga kumuwulira mu kinguzi ndowooza yeetaaga okukunya ne omulamuzi byabakama naye basirikirayo batulaga nti buli kimu kyali kyagenda bulungi osobola okuba nga oli mwogezi naye nga totuuka ku source ekyo kyonjagala okitegeere kati byoyogera oba obijja waliwo nti osobola okuba nga oyogera ngaosobola okuwa analysis yo nga kati tulaba tulina omwogezi omu tulina omubaka Barugahara waliwo byayogera ne tumubuuza ne byatalina kwogera naye nabikomentingako n'agamba kino kiri bwe kiti era n'akikkaatiriza ng'ayogedde ng'owebyokwerinda ng'ayogedde ng'owa intelligence ng'ayogedde ng'owa FBI kati wonna ayogererawo kitegeeza oyo atuuka ku soosi kuba siwulirangako kibiina kye oba omukulembeze we ng'agamba nti talina authority eyogera ekyo weekiri waliwo ababaka ba palamenti aboogera waliwo baminisita aboogera n'ogamba nti oyo authority nakuwa ekyokulabirako wano Honorable Misa Kabanda waliwo watayogera n'olaba kyofa togabe ng'agenze ne Nakaseke ng'alina kyakoze era nekikkirizibwa waliwo Sam Mayanja naye n'avaayo n'ayogera kyayogedde naye nga minisita ali waggulu n'abakooba awo agamba nti awa nzaawe sijja kwogera ekyo ne basindikayo oli nga tatumika waliwo omubaka we nali nkyabeereyo ekikugi ye mwangu wulira we nali nkyali waffe ekikugi waliwo omubaka yagambanga mu ntuma enze ntumika kati wabeerawo ababaka ba palamenti ne baminisita be bayita ntumika oba ekintu tekiriika oba kiriika ye ng'atumika n'akyatula jo kakati ndowooza muganda waffe ono Bukenya yalabe gatalimu abo bantumika jo nabadde eka ne wabaawo omusajja yali memba wa palamenti yabadde ayogera ku rediyo kakati akalenzi kabadde katunulira simu ziroseereza bwe kamaze ne koogera nadde ndowooza tekabiwulira bwe kamaze ne kambuuza nti wayi oyo alimba oba talimba ne mubuuza obadde obiwulira nti naye tinjagala kumanya ka myaka 6 alimba oba talimba nenga mukama kino nga kirala kakati bw'obadde oyogera nti waliwo ayogera nga buli kimu yajja n'akyogerako kiringanga oli abeera wali nga buli mboozi gye banyumya aba ye agirinako experience nga banyumya ne bagamba nti kino kyali bwe kiti ng'agamba nti kati nga naffe bwe twali egindi waliyo bwe kityo kwemanye mukwano gwa Ali kituufu era buli we nakeranga okujja wano mu binsangawo nga bagamba nti awo waliwo era atuulawo awo nga buli mboozi gye tuleeta agibaamu ne contribution awo nange nafaddewo kakati embeera bwe naye bannamawulire 20 tukyali mu kaluka ekawempe bagenze kwekubira endulu mu kakiiko akavunaanyizibwa ku kulira eddembe ly'obuntu nga beemulugunya ku ngeri gye bayisibwamu ab'ebitongole bikuuma ddembe abaakubibwa bamu bamenyebwa
amagulu abamu emitwe nabadde njogerako ne Miracle wa Top Media Group oba Top TV nga naye annyonnyola engeri gye yakosebwamu eriiso n'omutwe ng'embeera gye yayitamu si nnyangu naye ne beekubira enduulu ne bagamba nti beetaaga obwenkanya kusinza ku ebyo byabatuusibwako lwenkubadde nga mu Alfred babadde ayogerako nti bangi amina abamu ku bo nga bagamba nti bana NUP be baleeta bagamba loleza z'amayinja naye ne bambala ebyambalo bya jjaati so ndowooza nti akakiiko akavunaanyizibwa ku kulera eddembe ly'obuntu ebyo byonna kajja bitunulamu kalabe kikayinza okukola obuzibu endabawo nti emisango erudde gitera okulwawo ennyo okuwulirizibwa n'obutuufu bwa okufuna obwenkanya nabwo si ekintu ekyangu n'obujulizi bagenda okugamba nti buleete nalaba bangi nga besiba ku naye ani yakukubye wamwetegereza gw'omumanyi naye nga bebagamba baali beebisa obukokkolo ku maaso gaabwe kati nga kiba kizibu okwawula ani kwani ekimu ku bintu ebigenze bibula mu Uganda kibayita obuntu bulamu n'okwogera amazima kibayita amazima kyekiri Khalid kye nakugamba lwe twali wano nti omusajja gwe bayita Jimmy Carter yali president wa America akyasinze okuwangaala emyaka emingi eyafudde nga aweze emyaka 10 munnamawulire yali ambuuza ndowooza yali wa mukutu gwa ABC n'amubuuza namugamba naye kakati kiki naga nti ekisimu ku bintu ebyasinga okunkyaya abantu okwogera amazima yali ye ng'alowooza nti ebintu byonna byetaaga amazima nti ogenda okukakana abantu ne bamukyawa ate abantu bwe bamukyawa ate ne bamwagala nnyo ng'amaze okuvaako olw'ebyo bye yakola ebbanga lyonna okuyita mu Carter Foundation n'ebirala bwe bityo bagamba nti ono ye musajja gwe twasubwa ne tutamuwa kisanja kyakubiri mu ggwanga erya America kakati bwe buzibu obuli mu Uganda wano nti butuzaayo ku kiri kyentera okwogera wano nti mu kooti tebasala musango kusinzira ku butuufu bwa nsonga basala omusango okusinzira ku bujulizi obuleeteddwa singa babukutuma ne bagamba nti kituufu bakkuba nti kale genda otuleetere endabika y'omusajja oyo eyakukuba kakati nga omusajja oyo tosobola kukola ki tosobola kumulaba owulira tosobola naawe tewamulaba tewamwetegere wamulaba kakati baleetawo nti tulondere ku kwabo onani yakukuba otyo kakati ng'osanga nga omusajja oyo ne bwe yandibadde n'erinnya ku kyambalo kisoboka okubaako opiyo naye osanga omusajja oyo nga ye mugerwa ebyo okimanyi kubanga ekimuleetera okuteeka akakookolo ku maaso olowooza kiba ki era ku hiding identity kakati kyakola kiri mumenyi bw'amateeka kakati yefuula akwasiza amateeka era mwami Kisule oleese ekintu mu byafaayo tulina omulamuzi omu yalalamudde amazima bamuyita Suleiman era ne mu ssomero lya balamulira ku bulimba balamulira ku mwami Kisule akireeserwa kuba nti ze kankimenyemuko katono nnyo kankibendingemuko kakincliningemuko katono nnyo bagoberera facts byebituufu si truth mazima nti ne bw'obeera nga ddala wakwatiddwa kooti esobola okusingisa omusango nti owaayiriza ne bw'ojja ng'otonnya omusaayi oteekeddwa okumatiza beyond reasonable doubt ekyo kyekibeera mu mateeka kati amateeka tegali mu kye bayita common sense nga bw'olaba ne gasemakadde nti common sense omuntu yawaaba omulamuzi eri bakama be kyetaagisa ate gwe bawawaabidde ate ayita ono mu mbuga ze amulamule common sense tekyetaagisa n'amateeka kudda mu bikkula kanko ekyokulabirako abaganda baali bagezi era omu ku bantu bange bangoberera ku TikTok angambye nti ebyo ebikyayisa abaganda amagezi gana ageebuziba kankulaga amagezi ageebuziba bajjajjaffe abedda basenga ffe ne bajjajja mukyala bwe baabanga bateekateeka omwana omuwala bamweyigirizanga okutyaba enku
Chama Kisula kimanyi bulungi nawe kimanyi bulungi mu kutya abenku ng'ogyeko biri bye twogera wano ne muganda wange ali nti owooma okaawa kubanga mutire nnyo kugamba nti bw'otya abenku owooma okaawa mwogera ne tubyogera wano n'abavubuka bannuupu abalala twogera nnyo nti owooma okaawa onani onakola n'eyimbira byange Sula ali ng'ovudde ku by'owooma okaawa omukyala yenna enteekateeka eyo yalinangamu ne kale ke bayita self defense omukyala ene yatya abenku tomalaga mwesonseka era bwe baatuuzanga olukiiko lw'abalamuzi ku kitawuluzi ng'ogenza olumiriza nti basenga oba baffe kubanga basenga abeera bbaawo gwomuwala ti basenga yanneekakatiseeko era biki nga bakutuuza abakyala mukaaga awo eŋŋwaŋŋuli abakubuuza nti tyakwekakatiseeko nti afaanana atya wamwetegereza namwetegereza kabogolole ame kabogolole omusajja omunene embogo akati ng'ogamba nti kabogolole ati nga bagamba nti kabogolole obudde bwotwala okwetegereza omusajja bo babeera basala bategera nti onalaka yakkiriza yafunye atya obudde obwetegereza enkula obutonde kati nga bajja ku mulamu omulala nti bwe yabadde akwesonseka kati tugereze engalo zino ali lugalo luno oba luno tyaluno olwawakati nti olwawakati kati badde akwesonseka yakomyenga wano oba yamazeeyo nti yamazeeyo nga bategeera wakkiriza omukyala yatya abenku tasobola mwesonseka kuggwerayo ekyo ndowooza ne Mwami Kisula akimanyi tusimanyi oba akimanyi anti aba n'enzigi ge makulu gaazo enoshe yakumaca bakuli mpise wala ssebo pozi nga UCC ebitaganjudde naye nga mpise wala kakati kyembadde ngeza okunyonyola walere mu bino bino betugenda amazima gaabula Sulemani yekka gwe baleetera omwana bonna nga bagamba waabwe n'agamba mulete ejjambiya tumutememu bw'otunuulira akalulu keeyo bannamawulire baakubwa ab'ebyokwenda balina okwetonda pozi nga baagala kwekangabiriza kwegamba abantu baba blacklisting nze mbadde mpita kansanga nga nzija okutunula emotoka y'amagye kati entiisa ekujja mu mutima lulinga zijja ne tuziyitako tugaye emotoka y'amagye kensisinkanye mirembe owa polisi oba okitegeera naye kati bw'olengera abajaasi kugamba tugenda kuyingira eggwanga gakawula gamala gakulumba ne gakkuba nayitanga mu kibuga omuntu boolina atamba n'agenda nga buli muntu atya alaka wajja ati gye tulaga tugenda mu kibaita police state buli muntu ng'alina obuyinza buli muntu ng'alina kyasobola okukola kasita abanga alina ennyota obanga alina emmundu biseera bya titookera olutwa emmundu bababulirawo katwe nti emmundu ye maama we ye kitaawo gikozese kyoyagala abantu ne bayiga abantu bayiga okuteeka obutimba mu maduuka mu biseera bya mini ne titookera olutwa ng'omuntu amala gajja ne yeepimira sukaali n'agenda gye tulaga omuntu ajja n'akutwalako ekibanja ne bagamba jje n'ogundi yali awo awo wetugenze so ne bino ebyokukuba bannamawulire empi bigenderere bitutwala mu mbeera eri gye twavaamu bwe nkugambirira kiri kinakugamba omulundi guli bannayuganda bamanyi naye tebategeera ekibiina kya NRM kiteekateeka okukuba nalukoola mu mbuga z'amateeka nga kiwakanya obuwanguzi bwe Mwami Kisula ono yategeera obulungi abasajja ba plot 10 wali nakasero kyadondoro bagenda kuleta bujulizi ki bokambye nti basenza ku bujulizi so siku butufu bwansonga kati bagenda kuleta bujulizi ki Khalidi waliwo ebintu ebimu nga oyinza okulowooza nti ndowooza tayina naye n'abaana bwo newankubadde nga osanga buyinza okuba nga tebuukole newankubadde nga tebuukole bwe tonawulirayo minisita agamba nti aba nuupu baali baleeta amayinja tipa nibagabira abantu kubuuse bujulizi kati kyenkugambye nti oba bunaakola oba tebuukole naye bujja kubaawo ayinza okugamba nti affe twalaba tipa namba bweti netwala nga gundi yagaba uli yagambye nti Kyagulanyi nga yagabira abantu kutwalako ago kati obwo tebuba bujulizi kyenkugambye nti oba bunaakola oba tebuukole tobuuza nti banaaba na bujulizi by the way byebizibu bya Ssemakadde byalina kunyooma bujulizi ne bubeera bubi butya ne bubeera tebutegeerekeka ne bubeera bukuutize gwe baawo o defending emateeka tudda mu kooti y'abantu yo teri yagirayiza
kati obuzibu obugiriko teri yagirayiza ne kooti eri ine yagirayiza nti obujulizi bwe buleetebwa kati gwe mulimu gwo okubudisputinga oba okubusaanyaawo kati Nalukola ne tiimu ye singa batunulira obujulizi bwabali nti bwaggete ne bakyanda estimatinga ng'akalwe bakanda estimating abo aba NRM oba n'abalala kijja baviirako obuzibu bateekeddwa genda mu kooti nabo kulaga nti ono byaleeta bigatte kubanga tujja kumaliriza nga bakugambye abajjaati bannumpu ekyo kye twakiwulira abajjaati kubanga buli kitongole kibeegaana balina obukookulu buli kitongole kibeegaana olinaga nti bali be baabaleeta kakati kyova olaba nti mu kooti mubaamu zi tebayita cross examination okubuuza ebibuuzo ne babuuza ebibuuzo kakati gwe gundi bino bijajja bitya kakati olina abuuza nono naddamu bakooti assessors babaaye eri nabo ne batunuulira ne bagamba nti mufu okusinziira ku kyetulaba kino ne bino ono gundi yakoze bw'ati ne mwamu Kisule emisango tegikyanyuma ngedda wawulirako ku pulida gwe bayita Kayondo wamumanyako Kayondo oyo yawozaako omusango y'omu ku baali musango gwa Shama Kuki yali muyindi yatta mukyala nga mukulisa amasannyalaze awo e Kampala omusango gugwanyuma nnyo nti gwatuuka n'ekiseera nga president alina okugaba pardon nga balamuzi omaze okusalira Shama Kuki ogw'okufa bagenda okukola review Vatican ng'eyingiddemu n'abalala ab'ebweru eyo abakugu mu nsonga z'okunoonyereza bagenda okukinoonyereza nga mbutuufu n'omusango gwe bali bamulanga nga gwe bagamba nti yattisa mukyala w'amasannyalaze bali bamaze ebbanga lya mwezi mulamba nga tekuli masannyalaze mu kitundu ekyo naye nga kooti yamatizibwa nti yatta mukyala bamuwa butwa ngono omuwala yafiiridde gwe bagamba nti yafiiridde mu bbaala gye yafiiridde ebyogerwa naye kooti yamatizibwa nti Shama Kuki yatta mukyala we ng'amuttisa masannyalaze yamukubye amasannyalaze n'amutta omusango ne gugenda ne gugguka ne bamusalira akalabba baamala kola review abe Vatican abo ne bawereza president ebiwandiiko ebyo ebiri classified president n'abisoma n'abitegeera n'amuwa pardon era yadduka n'agenda n'afuluma eggwanga Shama Kuki omusango omulala gwali gwa wano kumpi buli lunaku ng'ebibiina by'abakyala byekalakaaza Shama Kuki alina okuttibwa so abantu basobola okulipira ekintu naye nga mbutuufu tebakinako obujulizi ne guno omusango gwabaddemu ono Haji Dobonkana ono gwe bagamba nti yekakatika ku mwana Haji Dobonkana oyo kakati naye nga maliriza omusango guno gwalimu omugenzi Kasirye Gwanga Kasirye Gwanga ekyamugisa mu musango gwonna abo bakayondo bamugisa mukwata kakola kanjaga mugundi ye mu saati yalina makako kati bamupima amanyi yakubangamu nti yakubangamu kekibaba obwerwawo agenda oyingira kooti ng'asigaza wano bakayita kapiisa ako kati yono pulida eki yagamba nti mbadde nsaba omukulu we bamukebere tulabe obanga byayogira ddala ategeera bagenda omukebera ng'alina kapiisi teyalina liriri ebaogera lipiisi yalina kapiisi kati ako kekamugobesa mu musango naye nga yalina obujulizi bonna yali abulira nga yalina okulumiriza omusango ogwo infact sigenda kugugenda wala kubanga gulimu n'abakyaliwo nga balamu kuba gwalimu okuli mu nsi olukwe kale abatuuza ku 97 kisesesa tufemu Fred Simba empologoma y'eddembe mulangira Kironde Galabuzi kansubire nti gy'oli bulungi mwamisuli wamuwulizaako mulangira Kironde muwuliza wano gira na mperezaayo obubaka alina ensonga ze manye obubaka bwenze sibubuusa maaso omanye omuntu atunulira ekintu wabbali abaako byalaba bingi kyova olaba nti oluusi omuntu abeera mu mmotoka oluusi ayinza okulaba abantu bangi abali ku kkubo n'atuuka mu katawuni naga nti ne gundi wuuli obeera mu mmotoka n'owulira nga oli agamba naba mutabani wa gundi wuuli oba takyakola ayimiridde wali n'atuuka ne mu katawuni akalala kati ate oli abeera eri mu ekyo tasobola kulaba ono kakati ne mulangira Kironde bwali alina bingi byalaba radisi kyalina ennyonyi namulabyeko mu kibuga lwakuba saasobodde kumutuuke naye namulabyeko mu kibuga awo nga ku King Fahad awo yabadde avuddeyo Nabiratuuku alabika yabadde avuddeyo ngamba ye omusajja muna UPC anyumidde ekibuga nange nasisinkanyeeko eyali aradisi w'ejjinja muna UPC Eric Sakwa ng'akubye esuuti n'angamba nti wangi yabadde mutuuka n'angamba nti namusanze yakyusa n'emmotoka luli yali alina corona kibina kati yabadde avuga Harrier n'angamba nti nakyusa n'engula eno
nti ali bamu deploying wa kati nangamba nti essaawa yonna akomawo ayinza okukomawo ng'ate ali waggulu okusinga bwe yali ku biri ebyejjinja. Oyo ye Eric Sakwa Paulo Dungu kuva London oyo abeerako nnyo ebiseera ebisinga abuuzi naye kati kyatuyamba mwami ali ateekayo obutambi ku YouTube nababugobe ne Paulo Dungu wiiki ewedde network yeyagaana yanantererako ettooke nsobole okuvuga emmotoka nzije tukole omanye oluusi ekinkereesa mukama wange amafuta ago bw'ogabalabulamu omusala waba tewali akati munaye oluusi weewumuzaamu ng'omuntu n'ogamba kolye ku sabulenya owute ku mpuuta Sembajjo emmotoka lwaki togivaako notambuza ebigere n'olinnya takisi wonookozesa amafuta ag'omutwalo n'olinnya takisi ya 2 sema bana baba bakyampa akakadde k'emikolo bampa akakadde okusinziira ku kitegedde mwagala nkanyomewo nkale ekyo kikulu. Omusomesa James Serugo naye weebale okubeerako ekikyusa eyo. Waliwo wano naye weebale lawyer Council Ladislaus Lwakafuzi and Company Advocates agambye nti tugambye nti the gazette comes out every Friday. Ndoza abadde ajuliza kiri n'agamba nti talina sente za kuteeka mu gazette kati n'agamba but budgeting for a by-election must include the funds for gazetting. Council Lwakafuzi naye lwaki nalukola tababuuza baba nga beetagisa kasente abawuya abasasule abeelectoral commission ate ziba mmeka tomanyi nti ate yanenyezebwa dda nti ayinza n'okubanga n'abamu ku baatigomya mbu ye yabagula kati ate oyagala ayongeremu sente endala tomanyi nti ekyo nakyo bakimunenya. Haji Nadduli tukutumiddeko. Haji Nadduli ono yalina obuvunaanyizibwa ku Uganda Muslim Supreme Council naye ebizibu ebiri ku Uganda Muslim Supreme Council sinaba kuwulira ku ddoboozi lye. Niwe nkubadde nga Ali Ndawula eyakulembeddemu abasiraamu okuva e Luweero era ava mu kitundu kye kya Luweero. Naye Ali Ndawula nabadde neewuunya nenga nti Ndawula nze nabiraba bulabi ku TV nenga nti Ndawula teyatuyise. Mwagala kubeeyungako? Si kubeeyungako. Teyatuyita kutugamba nti amawulire ngalina wano mujje. Nengamba nti Makengera abadde ki? kakati so naye eddoboozi lya Haji Kiyimba waliwuliddeko ku bino? Kwemulugunya kuno okusembyeyo yabadde ku ttiimu eyeeyunze ku Ali Ndawula Ekiyimba gundi imaamu w'emuzigiti gwe Wakaliga ye yabaddeko. Simanyi Nasakayanja Saalo naye kyembuuza enkola y'abanaddiini okuba nti okuweereza Mukama ate byafuuka bya kusika muguwa bw'okola mu flashback of course obusambo obadde ne entalo zaabo obulokole simanyi nnyo kuba bwoti bulina structure nga bakayana onankulembera onotankulembera oba zaabo naye kyengezaako okugamba nti ng'ogyeko n'obusiraamu bye tulaba kati ku Uganda Muslim Supreme Council oba Sheikh Mubajje yeerayiza nga bagamba asuuse emyaka 7 constitution yagikwatamu oba mulundi gwa kusatu nga kiraga bagenze mu kooti bagenda mu kooti nga tannaba na kwerayiza ekiro ekyo bali bagamba nti olunaku olwaleero lwawuze emyaka 7 constitution leero luno luli bali bagende mu kooti nga constitution temuwa buyinza kweyongezaayo oba kulondebwa naye nalondebwa bagamba nti olukiiko lw'abamanyi ne lumuwa ekisanja ekirala ky'emyaka 5 naye entalo zino tuzirabyeko ne mu ddiini endala mukwano gwa kati akulembera waali Mwami Luwalira naye olaba nti naye beesikangana ne kubamu be yasangawo n'ebifo ebirala ebyenzikiriza endala
kakati nenebuuza nti twali tulowooza omuntu yali badde alowooza nti okuweereza mukama mu kifo kyonna ky'oba olimu walisanze nga embeera ya mirembe si yakusika muguwa si yakuwakanyizibwa kino kyajja kityo okuba nti tutuuka wano okuba nti munne munzikiriza mubeeramu tojja kutukulembera nja bakulembera kambe kakatikeko kakati tukkirize bannabyaddini abamu kati bafuga bakulembera endiga nga bannabyabufuzi wavaawo embeera eri gye twayogerako omulundi guli ya Devil's Advocacy ey'okubuuza ebibuuzo nti omuntu asinziira mu mbeera ki yajja kwekweka mu mbeera ekugamba nti olukiiko oluli olama lwatuula ne lwongerayo constitution ne lugamba nti akusinziira ku mbeera gye tulabamu n'embeera nga bweri katukwongereko ekisanjo ogire ng'ogira byabufuzi byereere tebiriemu bya bwakatonda manyi bayibuli eno etusomesa nze nkiraba ng'ekitabo ky'ebyobuwangwa ebikwata ku byafaayo byaffe n'engero katonda ayogerera nnyo mu ngero bwe tunuulira Musa yekka. Musa oyo yakulembera bulungi abantu ba Isirayiri n'abajja mu nsi y'e Misiri gye baali okumala ekiseera ekiwanvu ne batambulira emyaka 40 mu ddungu ne batuuka we balengerera ensi ensuubize amateeka ne gajja agabagamba ebyokukola ne Katonda naye ne yeewa obuvunaanyizibwa obligations responsibilities z'abantu ne zirabika nti mulina kukola kino temulina kutabagana n'abantu beeyo temulina kubawasamba n'amawanga the barbarians n'ebirala bwe bityo n'agamba Musa nti okusinziira ku ngeri gy'oweerezaamu oli musajja wange w'amaanyi togenda kuyingiza abantu bange ensi nsuubize naye ziribanga neyegayirira n'amugamba togenda giyingira era teyagiyingira akati tutuuse mu kiseera nga bannaddiini olwaleero yabafiirako bufiizi abanga ayogera ne Katonda era amanyi n'okujja n'ebirooto bye n'abagamba nti kino mukiraba nti kino nga kirooto kye n'akifuula ekirooto kyammwe ye yaloota kukulembera abantu myaka 5 akati wamala ogiroota emyaka 5 n'amanya nti ayina okukozesa amateeka g'ensi kye bayita world mind obukulupya obukumpanya olukujjukujju n'abeekakaatikako ku mpaka kubanga ekyo ekiriwo akati kituzaera mu mbeera eraga nti ensi eweddewo mu bantu bana omuntu asooka ye musomesa omusomesa yakusinkananga ne mukubona kalakate embooko nga tewali gwabuuziza era ne mama wona asiima nti akubyani teacher akubidde ensonga olwalira abasomesa beganzika ku baana ekitibwa kyafa abasomesa baagala ssente ekitibwa kyafa buli agulawo essomero yagala business ekitibwa kyafa tugende ku bannaddiini munaddiini yakyalanga ku kyalo nga n'atali mu katuli kikuula ajjayo omusalaba omunene n'aguteeka mu bulago wano nga nomala ogamba nti oyo mutamivu w'ekyalo zaabika emipiira kwolwo abeera mu Kristo awedde emirimu n'ateekateeka gwegamba n'ebyokuwa munaddiini anti faaza bw'alambula agenda kulya bulungi amuwadde ettooke amuwadde enkoko amunoonyereza embalaawo bonna ne bajja nga baleeta kusanyusa munaddiini owookusatu yabanga mukulembeze ow'omulukanga n'akyala ku kyalo olima n'akakuba akayingira ewuwo mwesalira ebituli muwa oluwala abatagenda kukola obutandalo ne buluma buyonjo ne ziruma gembeera eyaffe eya bulungi bwansi nga wa parish yajja ow'omuluka olwaleero bo bebawa ensimbi za PDM ne basooka bazibba nga babawadde entono ne bafuuka ababiiraze embira President Museveni nga anenya abo ab'emiruka sente zina kuba kakadde zituuse emitwalo 8 naye n'atemako 10 ewabo bosiba baaki noonya bali abaleeta propose envundu etakola abo bobeera okugalira bateeka ekitalya baleme kuddamu nakulya akati tugende kwa asemba bali abantu bana asemba yani asemba ye musawo bannange olaba ntuli wano munaddiini yeepanka okulaba Katonda naye omusawo yamulaba emmanju eno era amubikula bulungi emmanju eno tagamba nti awo Katonda bw'atu bw'ayogera ateekawo buteesi bulungi nnyo emabega wano ne bagonnomola kagamba kankuyitirako kuba omuggulawo guyiso awo ng'omusawo yategeera naye abasawo olwayingira mu sayansi w'obubbi n'endwadde gy'atamanya kugamba infection kyekyavaako obuzibu awo kati ne tufundikira ng'omusawo yafa munaddiini yafa omusomesa yafa n'omukulembeze yafa awo ensi yaggwawo twasigaza buli omu abeerewo ku lulwe buli omu abeerewo ku lulwe survival for the fittest to whom it may concern kale uliriza akadde kagezi naye President Museveni yamaliza okulambula enkola ya PDM naddala mu kitundu ky'Ebunyoro era yavuddeyo nga amaze n'okubasuubiza University ya Bunyoro yatemye vuunike byali tebikyali byakusuubiza kati bwe bateme vuunike baba bagenda kuzimba singa yagambye bugambi tujja gibawa
kati ekirindiriddwa kuzimba. Prime Minister yategezezza mu kumusiima nti ajje ekisanja kino 2026 nga tebamuvuganyiza. Baani abatamuvuganya kuba ssentebe bw'ekibiina kyabwe ne kuba president mu kibiina kyabwe. Ssaaba minisita yalagidde oba yaleese ekirowoozo nti kusinza ku ddaala lyaliko ndowooza aba alagidde bayinza okuba bakkiriziganyiza ab'ebunyonyi. Waliwo emirundi egimu lwendaba abantu nga bagamba nti ngenda muvuganya oba baweterawa nabo baba n'ebigendererwa ebyabwe. Waliwo bino bebagamba mbukangamu awo ayinza kuba bakangamu balabe. Omanye ennaku zino waliwo ebintu bwewetegereza ebyobufuzi bya Uganda ojja n'olaba omuntu olina agamba nti nzeka okuba saagala kumuvuganya naye bwenkangamu ayinza okumpa $5,000,000 ebyo nekivaamu kati nekivaamu abamu ne bazibawo abalala n'aviiramu awo kakati naye abasinga abamu bazibawo bwabuuza nebaga nti sebaleetedde ddala amaanyi. Nzijukira asimbwa oba omujjukira yaliko omubaka wa Makindye yali Makindye East ndowooza yes East naye yafuna obuzibu ng'anoonya empapula ku plot 13 ya Dr. Tanguddo wali ku Kyaddondo. Tanguddo bamusaba empapula nga yeebuzaabuza ate nga bagamba nti bakkizibwa oli wa ddembe ekifo kyonna kyoyagala okujja okusaba empapula weesimbewo naye empapula yazisaba ne bamubuzaabuza talina bino talina biri paka lwe bamulemesa era twagenda okumaliza nga bagamba nti Museveni aze kubwa Simbwa yali ayagala kuvuganya ku bwa chairman bwa kibiina bwa chairman bw'ekibiina akwatire ddala ne tikiti ya ne bendera y'ekibiina mu kuvuganya kwa president ndowooza naye ne bamulemesa nengamba tusibule tuve wano Alfred. Waliwo wano lindako okusiibula waliwo wano omusajja wuno wano bamuyita Muwanga yali kansala e Lubaga eyo ku Lubaga division agambye mu kooti za Uganda temuli logiki era aba cross examination oluusi babeera biased balina kubeera na consciousness imperfection cover up objective perversiveness bana ebirala bingi. Muwanga webale bubaka butuuse tubuwulidde wano waliwo wano muli anti Livingstone ye Kamira webale kuwuliriza tugende kale kakati ndoza nga tuwumbawumba ekikulu kyabina kiri nti nga tumaze okwesalira omusango fenge eggwanga nti gye tulaga tulabayo kinnya naye tusazeewo tukkirire omanyi nze omukubeebuuza naye bwabaawo kukkaanya ne tukkiriziganya ne tutula ku mmeeza ne tumediatinga ne wabeerawo mediator najjanga kata n'atugamba naye mumanyi nti tewali kibatta ky'amaanyi abantu b'ekawempe mubaleke bafune omubaka oba eggwanga mulireke lifune emirembe tusonyiwagane nga reconciliation mawo gyaliko ne banna abalala ate nga ayagala kuvaayo omwezi ogwo kwebula weeks ezo nga balaba bye baateesa tebikyajja tebikyakola makulu asobola okuvaayo ne idea ye bwabanga si yasooka okugirowooza abagirowoozaako bangi njagala nkubuli ebintu by'okuyiikira gavumenti si Museveni yasooka ate si yenafuya gavumenti naye yali ow'omukisa nti mu byonna yasobola okuba paswedinga ne bamwegattako era njagala tutunuulire ne Kyagulanyi si asinga amaanyi naye mu kiseera kino yalina ebigambo ebisobola okuwulirwa abantu ne bamwegattako buli muntu alina waakoma mu kutambuza enjiri ne Yesu yagenda okujja nga Bayisaya baabulira enjiri okumala ekiseera naye najja nga yalina ebigambo ebipya kakati nze ndowooza nti waliwo otuuka nga ne bw'obanga oli mugezi nga mu kiseera ekyo tukyasobola Katonda akulisiza mu kagaali k'abalema nga mulwadde ng'olina okukkiriza omulembe gutambule guno omulembe ogw'okutulugunya abaana b'abantu embooko n'ekaaba enkya n'eggulo omulimu gw'amawulire ne bagutukyaya bannabyabufuzi ne batya okuyingira ebyobufuzi abantu tunula olabe buli w'otunula ebipande ebiriyo olwaleero gwe tunula olabe buli kyalo bya Nuupu
ekiraga nti aba bantu bakyalina amaanyi tukirize tugaane wano mu central wano tosobola babbirawo kalumpozi ngagala kwekunamya nakugamba nti twasalawo twambale empale nga mu maaso eraga mpale emabega mabina gegalabika kakati ekintu ekyo kyokwambala empale mu maaso sembajwe sibula tugende mbasibula bannange naye tukirize tugaane okwambala empale mu maaso ng'emabega amabende hips zezize zitambula zikunuguka ebintu ebyo tebijja kuba birungi njagala okuweereza programu eno mwami Captain Mutebe Noah okuva ebomba awo n'embuyaawo mwebale nnyo okubaako abasirikale b'eggwanga abaliko abangi abatuweereza abamanyi omulamwa tebalina kuweereza abantu kale kasembire deskire mayeta samigo Alfred aye amukadde wanga wali kalulu erodawe isazoni chebanda webalo Hakimu Wampamba NBS naye abaddeko nnyo ng'awuliriza okay kale kintu kwaidimba sibulide wano